Yes, alright. Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange inajjo sinzo bango otuwuliriza oli ku Yugi Update TV ko sinzira okuba nga kwoli. Uganda yennyamiza era yeeraliikiriza bannansi baayo. Gavumenti y'eggwanga Uganda etandise okweraliikiriza bannansi baayo naddala mu kalulu kano akagenda mu maaso aka general election aka 2026. Lwaki eba yeeraliikiriza? Kigambibwa nti nno Uganda yagguddewo armored vehicle empya era n'egenda mu maaso n'ezironkinga mu defense industrialization okusobola okulaba nga bateeka ebyokwerinda mu ggwanga lyabwe. Naye abaagalabyeko bagamba nti armored vehicles zino zireeteddwa lwa kalulu ka 2026 okusobola okulaba nga bapreventinga Robert Kyagulanyi Ssentamu okusobola okuba nga bamumalambu amababba. Oli ku Yugi Update TV kusinza oba ng'otuuliza we bali kwekuumira ku mayengo gano bw'atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo. Kino nno kyennyamiza engeri Uganda gy'ekoze new armored vehicle era nga ambitioni zaayo tezinaakuba nga zitegeerekeka. Ba regional leaders mu defense manufacturing ne mu tekinologiya bafuddeyo nga beewaana nti new armored vehicles zino ezaaleeteddwa era ezalabiddwako ku bayita ababiri Wakiso district ziteekinze step okulaga industrialization weekuze mu defense mu ggwanga erya Uganda. Era facility eno yakomishoningiddwa ne Honorable Hunda Oreru Abason onono nga ye State Minister for Defense and Veteran Affairs. Ba officers bagamba showroom eno yataddewo enkulaakulana okulaga Uganda engeri gyekuzeemu mu military self sufficiency ne mu tekinologiya advancement nti beeyongedde obukugu. Bagamba showroom eno tebaagikoze bokka wabula n'okwegattaamu ne collaborations ez'enjawulo okuva mu National Enterprises Corporation NEC saako ne Commercial Armed of the Uganda People's Defence Force UPDF ne Street Group Armed Force Manufacturer Base eri mu United Arab Emirates. Eno no partnership facility eyapataninze okulaba nga bakola production ye military vehicle eri Nakasongola era Nakasongola manufacturer plant eno nno nga yeyagenze maaso n'okukola armored vehicles zino. Vehicles zino za displayingiddwa strict tornado mwemuli nekyu infantry fighting vehicle n'ennyako armored personal carrier. Eno vehicle era nga yadesigningiddwa okusinziira ku byayo ng'esobola okufalinga protection eri explosive ne gunfire zonna okubeera ng'omuntu ali safe munda eyo. Wabula abatuuze abaabirabyeko bagamba nti eno nteekateeka ya gavumenti naddala mu kano akaseera nga akalulu ka 2026 katuuse okusobola okulaba nga ennafu ya opposition saako n'okutiisatiisa abalonzi. Bagamba nti nno ku bizibu Uganda byeyina si ke kaseera okuba nga Uganda yeetaaga ammunitions okuba nga ne factories zetulina mu Uganda ezirina okwadvansingibwa zize zikola ebyokulwanyisa kyokka nga Uganda teri mu lutalo era nga abakulembeze baagala okumanya naddala bali ku ludda olw'opposition Uganda eri mu lutalo naani okusobola okulaba nga byonna byerina okusoosowaza era kusoosowaza kuweesa byakulwanyisa. Kati eggwanga liri ku bunkenke era nga bagamba nti gavumenti kikyegezaako okuba nga eraga okuba nga tutuukiridde akalulu ka 2026 si ke kandibadde akaseera aka gavumenti okuba nga eranchinga ammunitions zegenda mu maaso n'okumanufacturinga. Wali okyegenderezzaako nti buli bituuka mu biseera ebyakalulu omwaka ogwo gavumenti eronchinga ebyokulwanyisa. Jjukira n'omwaka guli gavumenti
yayisa ennyonyi ennwanyi mu bbanga mu bibuga ebyenjawulo okusobola okulaba ng'ekigendererwa eky'okutiisatiisa abalonzi saako n'oludda oluvuganya gavumenti okusobola okulaba nga tebasalawo mu kusalawo kwabwe wabula nga ku ballot paper basazaawo butiitiizi. Ekyo mulina okyegendereza. So kano ke kaseera bannayuganda okwebereramu n'obutaba batiitiizi n'obutaba nga badevelopinga entiisa gye bagenda mu maaso n'obbateekako naddala mu bino ebiseera ng'akalulu katuuse ebikolwa nga bino birabibwako nnyo. Olowooza otya ku nsonga eno eya gavumenti okubanga egenda mu maaso n'okubanga eteekawo development ne manufacturer industries okulaba nga baproducinga? Uganda teri mu lutalo nansi yonna okuggyako ekigendererwa kitegeeza nti gavumenti ya Uganda egenda kuba erwanagana n'opposition era tweraliikiridde nnyo ku kalulu akajja aka 2026 olw'ebikolwa ebitandise okuba nga bifulumya eri okuva mu gavumenti. Oli ku Yugi Updates TV kosinzira okuba nga otuwuliriza. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa Yugi Updates TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu eyo gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanuma kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo wampuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwe bajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku kyekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuukeyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali eyeebase ng'ebintu tobiraba
obanga olabanga ebitakwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko, wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannange abantu abo mubeebazeemu akensuso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira, si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze, wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyi ddi ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli, wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna, bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.